Kisookera ddala ku kyaba producer. Ba producer bana ndagadde okukola nabo singa batuukana n'omutindo ng'ate balina ekyo kyemba njagala. Kuba kati nze nkuwa example producer bwe nasooka okukola nabo bali bagamba eddoboozi lyange effu. Era bangamba sisobola yimba. Producer oyo gyali sijja mu mentioninga naye ng'ekyo kyatuukawo ndowooza ye twalemera okukola ki kukwatagana naye kweza ensonga. Then kati kino ekyaba producer okufuna waakawo n'omuwaako producer omulala asobole okuba mu masteringa oba oluyimba lumu nga luliko ba producer abasukka mu babiri oba abasukka mu omu. Ebiseera ebisinga kyandibadde kirungi era kikolera ddala kuba buli omu aba nekyasinzaako munne. Naye obuzibu abamu mu Uganda bakikola era ba producer nga Andre Banesimu kyemanyi bakikola kuba Andre mbeera naye era akikola amasteringera abantu abayimbi abalala ate naye waakaasa omuwaako omuntu omulala nakola kina mu masteringira. Naye ba producer alaata ekibalemezaawo ekyo ya aba alaba nti oli mu muzaalawa okumuggyako waako okusobola okuba nga omwani producer omulala bweyabaye buli omu aba alina kyasobola okwongera mu luyimba ku nkono ne lubeera luki lulungi. Kati waliwo ennyimba ezimasteringwa ba producer ababiri kyo kituufu. Kati osobola olaba oluyimba lwa Shiba olwa kunya kati kunyiza ddala oluyimba lwaliko Nesimu ne Daddy Andre era ne production oba osobola ogira nti production nnungi. So kati ekyo kintu kyandibadde kikolera ba producer abatakikola bencourage okusobola okuba mukola ekyo kuba kiba kituyambako nga ffe abayimbi. Producer kyatasobodde ku discovering amuze oba kyatasobodde kutegeera nti nkoze wano ensobi no producer asobola kizuula ne kiba nti kikwasaganyizibwa. So nze abakikola muli bakabi naye abatalina kikola ng'olowooza bali mu kuzalawa ndowooza it's high time okwezuula.